abantu kinnoomu baami bakyala bakulu bavubuka kibeera kirungi ne beegezaagezangamu nga Ramadan tennaba kutuuka, egenda okutuuka nga tebalina buki, tebalina buzibu, olubuto nga terulina buzibu, emibiri nga tegirina ki, tegirina buzibu. Yes, kati ekyo obusiraamu kwegamba bwatuyamba nti osobola okweteekateeka nga tonaba kuyingira mu ibaada, nga boolaba okusaala tomala gayingira buyingizi mu swala nga teweteeseteese, omala kweteekateeka nosooka ofuna wuzu noyambala engoye zo nonoonya omuzikiti gye guli nogenda nosaala, jama oli mu kweteekerateekera ibaada eyo. Ne ibaada y'okusiiba bweti weyeetaaga tugyetegekere ne ibaada endala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate ye bwe gwatuukanga omwezi guno gwa Shaaban nga afaayo nnyo okwetegeka kubanga agenda mu Ramadan, afaayo nnyo okukola kaweefube kubanga agenda muki, mu Ramadan, amabanja nga agamaliriza bukyali geyalyamu omwezi guli ogw'omwaka ogwayita. Olubuto kubanga olubuto lulwo era bwona olukosa, nze sigenda kukosebwa, bwe nanyini buto gwogenda okugira ki, gwogenda okukosebwa. Ebiyungo byaffe bino Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa kyetaaga obbikuuma obulungi, kyetaaga obbikozesa obulungi. Kakati mu nkozesa y'olubuto ennungi kiya kulinda Ramanzaani emale kuyingirawo otandika embagirawo. Olubuto luyinza okugira ki, luyinza okutabukako. Yes, ebiyungo ebirala biyinza nabyo okugira ki, biyinza okutabukako, naye mwattu bw'ogenda empola empola niweegezaagezangamu ogenda okuyingira mu Ramadan nga tewali kenyera. Kati kano kaseera kalungi kakwetegekeramu. Dokita, oyogedde ku nsonga y'okusasula amabanja. Wandyesanga nga waliwo yali omwezi mulamba ate nga tulina wiiki zisigaddeyo okutuuka mu Ramadan, kati awo tuyambe tutya? Kati yali omwezi mulamba nga tagusasulanga, atandikire ku buno obudde obuliwo, asasuleko ez'obudde obusigaddeyo, ate bwe tunaava mu Ramadan obudde bunaaba bukyali bugazi. Okimanyi nti Ramadan ne bw'oba nga obanjibwa Ramadan y'emabega myaka ng'ena oba 5 emabega, osobola ogisasula kati. Olina okugisasula kubanga osasula yiyo. ennaku ze nalya za 26. Kuba amabanja gasigala mabanja nga gakubanjibwa paka lwolugira ki, paka lwogasasula. Eyalya mu 2006, 2010, 2016, 2020 sasula amabanja kubanga mwe mweyamba. Amabanja ga Ramadan bw'ogasasula obeera weeyambye kuba Ramadan buli muntu egenda kumubalibwako lulwe era buli muntu egenda kumusasulwa okusinziira nga bwe yagisiiba n'agimalako. Kale kati abantu kinnoomu bwe tutyo bwe tweteekekera Ramadan. Ng'amawanga nago galina okwetegekera Ramadan. Eggwanga erya Uganda tokimanyi nti ng'eggwanga
liwangayamu abasiraamu n'abatali baki basiraamu. Kati abasiraamu b'eggwanga lino erya Uganda balina okuweebwa omukisa nga bagenda mu Ramanzan babeere nga baweewulwako sawa z'okukola katugezi baweewulwako. Yes, abantu beetaaga okubawulirako batere bagende bateeketeeke futaale. Ekyo mwana wattu kiwa abantu abasiiba amaanyi, si kuba nti kibagayaza, nedda kibawo amaanyi era bakiwulira nti owaayi naffe nga abakozi eggwanga litulabyewo era eggwanga lituwewuliddeko. Kati abakozi mu Ramanzan baba beetaaga okubawulirako. Sinakindi ebitongole eby'eggwanga bisobola okuteekateeka ebijjulo abasiraamu bye banaasiibulukirakokko, kubanga omusiraamu nga omutegekedde kijjulo ekyokusiibulukirako tagenda kwerabira. Ekyokubiri gwe mukisa ogumuweebwa okuba nti naye afunako nga kyafuna kiva mu ggwanga lye, nga kyafuna kiva mu minisitule ze, nga kyafuna kiva mu bitongole eby'eggwanga. Era awo twebaza abaatandika enkola ey'okusiibulula ku basiraamu okubeera ddala mu State House, kuba abasiraamu bafunako ku chance ey'okusiibulukirako mu State House. Kale singa ekisiibo tekyaliyo, omuntu yaliriddeko ddi ng'ekijjulo kyalya kya mu State House, n'okuyingirayo buyingizi si kyangu. Naye Ramanzan bw'eba eyingidde aba State House babaayo n'olunaku ne batongoza nga lwakusiibulula ku basiraamu. Kale gwe tebakulondanga naye tekitegeeza nti kugamba tebakumanyi, bakumanyi. Yes, naye nga bw'okimanyi nti tebasobola kuyita basiraamu bonna. Bwe baba bayise ggwe nga nze tebampise baba batuyise, tulina okitegeera bwe tutyo. Bwe baba bayise ggwe nga nze tebampise baba batuyise. Kaakati gwe bw'oba oyagala bakuyite, gwe bw'oba oyagala bagire ki bakuyite, tewali kigaana, tewali kikugaana kuteekayo application yo ng'obudde bukyali. Bannayi nange mumpiteko, nange gwe ndi ku radio IUFM oyina n'okwekubira akalango oyina n'okwekubira akaki akalango. Kale kati olaba State House etegekayo ekijjulo ekya okusiibula abasiibi. Ate si yokka, ebitongole kati bigenze biwera nga bikoppa ku State House. Kitongole kati nga Parliament esiibula abasiraamu naye efunayo olunaku neteekateeka ekijjulo ekyabasiibi ne bakirya. Minisitule y'amazzi nayo erinayo ekijjulo kyetegekera abasiraamu.
ministries ezimu tezikoma ku kutegeka bijjulo kyokka naye zirina n'engeri gye ziwagiramu abakozi baazo. Oluusi bafunako ne ku chance ne balondebwa bagende bakole hijja. Ndowooza olaba ensonga eyo. Ministries buli lwe ziyambako okusembeza abasiibye zibeera ziteesewo enkola ennungi nti abantu bezikulembera tebazeerabira, nti abantu abawansi nabo bafunako kumwagaanya ne babaako ke bagira ki, ne babaako ke bafuna ng'ettu nga liva abanene abatukulembera. Kirina amakulu mangi nnyo omuntu wa wansi okubaako kyafunye nga kiva mu bakulembeze. Kirina amakulu mangi nnyo okubeera nga enkolagana ye n'abakulembeze be eyongera okunywera n'okutereera n'okutambula obulungi. Kati eryo eggwanga ng'eggwanga, ffe nga Uganda alhamdulillah ekyo tukyebalizaako Allah nti weekiri eggwanga lyaffe lyetegekera okwaniriza Ramadan. Naye ate wekituuka mu nsi yonna, kati ensi yonna yeetaaga okumanya Ramadani ayingira ddi, omwezi gulabise bbi, kuba ekyo kya nsi yonna. Era bwe tuba tugenda okusiiba Ramadani tumala kulaba mwezi, naye okimanyi nti ensi eno engeri gye yagaziwamu, omwezi guyinza okulabika e Uganda ng'ate Kenya tegulabise.